bintu bingi ebya happenings eggulo e Masaka era nga ku bimu ebya happenings eggulo e Masaka ye Balamu Balugahale okubeera nga yayanjulidde Muhoozi ababaka ba NUP oba bakansala ba NUP abavudde mu kibiina kya National Unity Platform okubeera nga beegatta ku projekiti ya General Muhoozi neera nga ku abo yabadde olunyiriri lw'abantu bangi ate nga tumanyi bulungi nnyo neera still n'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Bobi Wine yakomyewo mu ggwanga erya Uganda. Gyebuvuddeko awo twalabamu Balamu wamu ne Gashumba nga baliwo ko office e Masaka eya NUP gye baliko era nga bategeeza nga abakansala bwe bali bamaze okubeera nga bava mu kibiina kya National Unity Platform nga bali ku office zennyini eza National Unity Platform mbu ne beegatta ku kibiina kya General Muhoozi. However, okusinza ku clarifications enaddamu okubeera nga nfuna ndala ku social media nga ziraga mbu office eyo bateekawo nteeki ne bagiteekamu n'ebifaananyi okulowoozesa abantu mu ya office ya NUP e Masaka gye baalimu naye nga si bwe kyali. Office ya NUP e Masaka nga balaga ekyaliwo bulungi nnyo nera nga Balamu tanabeera nga alinnyawo ko wadde ekigere wadde Gashumba nabo nnyini be bagamba munera bavudde mu National Unity Platform okudda mu kibiina kya General Muhoozi nga nabo tebaliiyo. Sawa zineno Balamu yakututte line y'abantu abawerako ddala nera n'abanjulira General Muhoozi ne bagatta ku kibiina ki officially. Tulinze clarification okuva mu kibiina kya National Unity Platform, tulinze ne clarification okuva wa Bobi Wine kyekiri nti byeri byonna bya happening mu ggwanga nga tali mu sawa zineno nga yakomyewo mu ggwanga erya Uganda. Tulabe ki ekiddako mu kibiina kya National Unity Platform na lwaki abantu bali mu kubeera nga bakivaamu ate beegatte ku kibiina kya General Muhoozi. Byonna wano ku SMX Media akatambi keekano.
Uganda